njagala ogende mu Bayibuli yo mu kitabo kigenda kuba kya Bassekabaka ekisooka essula egenda kuba ya 22. Bayibuli bweba ya Luganda kiri ku peegi 383. Awo ne bamala emyaka 3 nga tewali bulwa eri Obusuuli n'eri Isirayiri. Awo lwatuuka mu mwaka ogwokusatu Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa Isirayiri. Ani aserengese? Siwulira. Ani aserengese? Yekosafaati kabaka waawa aserengeseewa. Agenze mukyalirako, genze mulabako neiba. Awo lwatuuka mu mwaka ogwokusatu Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa Isirayiri. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba abaddu be nti, mumanyi nga Lamosogiriyaadi kyali kyaffe, naffe tusirika busirisi ne tutakijja mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli. N'agamba Yekosafaati nti, onoogenda nange Lamosogiriyaadi okulwana. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nze ninga ggwe bw'oli. Ako kasazeeko Bayibuli bwebanga yo. Nze ninga ggwe bw'oli. Abantu bange balinga bantu bo. Nako kasazeeko. Embalaasi zange ziringa mbalaasi zo. Nako kasazeeko. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nkwegayiridde buuza ekigambo kya Mukama leero. Awo kabaka wa Isirayiri n'akuŋŋaanya bannabbi abasajja 400 n'abagamba nti, ntabaale e Lamosogiriyaadi nandikindekeyo. Ne boogera nti, yambuka, kubanga Mukama ali kigabula mu mukono gwa kabaka. Naye Yekosafaati n'ayogera nti, tewali wano nate nabbi wa Mukama, tumubuuze. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizaamu Mukama. Ako nako kasazeeko. Waliwo ki? Kasazeeko bwe kabakako. Waliwo nate wano mu kibuga kyonna tulinawo omusajja ogwo omu. Bwe tuba twagala ebintu nga biva wa Mukama, nga twagala bya Mukama, gwe tubuuza. Okasazizaako? Waliwo omusajja omu gwe tuyinza okubuulizaamu Mukama. Bamuyita Mikaaya mutabani wa Imula, naye mukyawa. Mukola ndya? Sibawulira. Mukola ndya? Naye nga bwe kuba kubuuza Mukama nga twagala ebintu nga bya Mukama, yabirina yekka. Naye ate nze nnyina ekizibu, mukyawa. Lwaki omukyawa? Katumubuuze ensonga ze. Akabu, lwaki okyawa musajja? Kubanga tandagulako birungi, wabula ebibi. Yekosafaati kyeyava ayogera ng'agamba kabaka nti, kabaka aleme okwogera bw'atyo. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita omumbowa n'ayogera nti, yanguwa ogende okime Mikaaya mutabani wa Imula. Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne batuula buli muntu ku ntebe ye nga bambadde ebyambalo byabwe mu mbuga eri ku mulyango gwa wankaaki w'e Samaliya. Bannabbi bonna ne balagulira mu maaso gaabwe. Awo Zedekiya mutabani wa Kenaana ne yeekolera amayembe ag'ebyuma n'ayogera bw'ati nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olitomeratomera Obusuuli n'amayembe gano okutuusa Obusuuli lwe bulimalibwawo ddala. Naye bannabbi bonna ne balagula bwe batyo, ne boogera nti, yambuka e Lamosogiriyaadi olabe omukisa, kubanga Mukama ali kigabula mu mukono gwa kabaka. Awo omubaka ayagenda okuyita Mikaaya n'amugamba nti, laba nno ebigambo bya bannabbi bonna bibuulira kabaka ebigambo ebirungi n'akamwa kamu. Nkwegayiridde Mikaaya, nkwegayiridde
wadde bakuwaana okulagula ebituufu naye ekigambo kyo ku mulundi guno gwokka leka waakiri kifaanane ng'ekigambo ky'omu ku abo bannabbi bali abalala nga bwe balagula naye bwe boolagula oyogera ebirungi. Awo Mikaaya n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama kyanaŋŋamba ekyo nze kye nnaayogera. olw'15 awo bwe yajja eri kabaka, kabaka n'amubuuza ng'amugamba nti Mikaaya olaba otya, tutabaale Ramosogiriyadi nandi kitulekeyo? N'amuddamu nti yambuka, olaba omukisa, era Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Awo kabaka n'amubuuza, awo kabaka wa Isirayiri n'amugamba ng'amubuuza nti naakulayiza emirundi emeka Mikaaya? Mikaaya naakulayiza emirundi emeka? Bulijjo nga totera kwogera bw'otyo. Naakulayiza emirundi emeka oleme okumbuulira ekigambo n'ekimu wabula amazima gokka mu linnya lya Mukama? Amugamba nti okay, oyagala mazima kanga kubuulire. N'ayogera nti ndabye Isirayiri yenna ng'asaasaanidde ku lusozi ng'endiga ezitaliko musumba. Mukama n'ayogera nti abo bonna nga bw'obalaba tebalina mukama waabwe, era buli mugezi addeyo, buli muntu mu nju ye emirembe. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati, saakugambye nti tandaguleko birungi? Sagambye nti alagule birungi erinze wabula ebibi? N'ayogera nti kale wulira ekigambo kya Mukama. Kabaka wulira, ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'ejjeero lyonna ery'omuggulu nga bayimiridde gy'ali ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Mukama kyavudde abuuza nti ani anaasendasenda Akabu kabaka ayambuke Ramosogiriyadi ku lutalo agwe? Omu n'ayogera nti bw'atyo, n'omulala n'ayogera bw'ati. olwabirimu. Awo ne wafuluma y'omuzimu, omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti nze naamusendasenda. Mukama n'agugamba nti muzimu gwe ugenda kikola otya? Omuzimu ssebo ne gwogera mbu nze nja kufuluma mbeere omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna. N'ayogera nti gwe onoomusendasenda n'okusobola n'osobola, kale fuluma okole bw'otyo. Kale nno laba Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi bo bonna, era Mukama akwogeddeko akabi. Awo Zedekiya mutabani wa Kenaana n'asemberera Mikaaya n'amukuba oluyi, n'ayogera nti gwe omwoyo gwa Mukama gwampitako gutya nze okwogera naye. Mikaaya n'ayogera nti laba, oliraba ku lunaku olwo bw'oliyingira mu kisenge eky'omunda okwebaka. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti mutwale Mikaaya mumuzze eri Amoni omukulu w'ekibuga. Bamutute wa Kayuula. Mumuzze eri Amoni omukulu w'ekibuga n'eri Yowaasi mutabani wa kabaka. Ayayayayaya, mutabani wa kabaka. Okay. Mwogere nti bw'ati bw'ayogera kabaka nti olusajja luno muluteeke mu kkomera, mululiisenga emmere ey'okulaba ennaku n'amazzi ag'okulaba ennaku okutuusa lwe ndikomawo emirembe. Awo Mikaaya kyeyava agamba kabaka nti okukomawo bw'olikomawo emirembe mpozzi nga Mukama teyayogera nange. N'ayogera nti muwulire mwe amawanga mwe mwenna. Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne bambuka Ramosogiriyadi. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti ŋŋenda kwefuulafuula nyingire mu lutalo. Naye ggwe yambala ebyambalo bino ebyange. Yambala bino ebyambalo ebyange. Awo kabaka wa Isirayiri ne yeefuulafuula n'ayingira mu lutalo. Ndoza yayingira nga kisaati, n'ayingira mu lutalo. Awo kabaka w'e Busuuli yali alagidde bakomanda bonna, abaami 32 ab'amagaali, ng'ayogera nti temulwana na bato,
temulwana na bakisaati newankubadde abakulu, wabula bwe mulumba munoonye kabaka wa Isirayiri yekka gwe twagala okukwata. Ayayayaya, awo olwatuuka abaami b'amagaali bwe baalaba Yekosafaati, yali ayambadde atya nga Akabu, bwe baalaba Yekosafaati ne boogera nti mazima yeewuuno kabaka wa Isirayiri, ne balyoka bakyama okulwana naye. Yekosafaati n'ayogerera waggulu. Awo olwatuuka abaami b'amagaali bwe baalaba nga si ye kabaka wa Isirayiri, awo ne bakoma okumugoberera. Awo ne wabaawo omuntu ayanaanuula omutego gwe nga n'okugenda yatagenderedde, n'alasa kabaka wa Isirayiri omwami Akabu. Ebyambalo bye eby'ebyuma ne babirasa we bigattira. Kyeyava agamba omugoba w'eggaali lye nti, kyusa omukono gwo onzije mujje kubanga nfumitiddwa nnyo. Olutalo ne lweyongera ku lunaku olwo. Kabaka ne bamukwatira mu ggaali lye okulwana n'Abasuuli. Kabaka n'afa akawungeezi ako. Omusaayi gwe ne guva ku kiwundu kye ne gukulukutira munda w'eggaali. Bassebo ne bannyabo okusoma kubadde kuwanvu nnyo, naye ate okubuulira kugenda kuba kumpi nnyo. Nolwekyo part of the sermon is done. Wandi kikubireko mu ngalo ekyo mu linnya lya Yesu. Naye nga njagala kwogera ku bintu bisatu mu bigambo ebyo byonna bye nsomye, kyokka byonna nga byakulabula. Ekisooka njagala kulaga akabi akali mu gye bayita bad company, okukola emikwano n'abantu abakyamu, oba okwetaba n'abakyamu, oba okwassociatinga n'abantu abakyamu. Ffenna nga bwe tuli wano, bwe twali tetunnalokoka, twalinayo emikwano emirungi n'emibi. Mu prosesi y'okukyuka nga tumaze okulokoka, ekimu ku bitusuubirwamu kwe kugenda nga tudropinga emikwano emikyamu, naddala egyo gy'omaze okulaba nga tegiri wiringi kukyuka, nga gikudraginga era nga gikusika, nga gikutwala mu bulamu obukadde. Ekyo bw'otakikola naye nga ate omaze okulokoka, munnange ofundikira ng'otuuse w'obadde toyagala, ofundikira ng'okoze by'obadde toyagala, ofundikira nga onywedde by'obadde toyagala kunywa, ofundikira ng'oyambadde by'owali tokyayagala kwambala, ofundikira ng'ogenze gy'owali tokyayagala genda. Buli lwoba omulungi nga gw'oli mulungi naye ng'ate olina emikwano emibi. Omusajja gwe njagala okusooka okutunuulira wano, babaddemu abasajja babiri, amannya gasinza okuwulikika gabadde nga 4, 5, 6, kubanga tuwuliddemu Akabu, gamba nti oyo omu. Owokubiri gwe tuwulidde badde bamuyita Yekosafaati, gamba nti abo babiri. Owokusatu gwe tuwulidde badde bamuyita Mikaya. Owokuna Zedekiya. Mukulu w'ekibuga ne munne, mubaddemu mutabani wa kabaka, kyogamba temwabiwulidde. Mubaddemu akulira ekibuga n'akulira poliisi, mubaddemu Amoni nani ne Yowaasi. Ge mannya ge tusinza okuwulira gabadde amannya 6. Buli linnya lirina kye likiikirira. Oba oli awo nja kwogera ku mannya 3 nange naatuula, naye nsoose kwogera ku musajja gwe bayita Yekosafaati. Omusajja ono yali mulungi, omusajja ono yali yatuukirira, omusajja ono ng'atambula ne Mukama, omusajja ono yali kabaka wa Yuda. Jjukira mu kiseera ekyo Isirayiri yali eyuziddwamu nga yayawuzibwamu, nga waliwo ekitundu kye bayita Yuda nga bwakabaka ne Isirayiri nga nabwo bwakabaka, naye nga bw'obigatta ye Isirayiri ejjudde. Baali bafuna ebizibu ng'eggwanga baaliyuzaamu, nga bw'owulira nti waliwo Southern Sudan ate ne Northern Sudan, ne Isirayiri yayitako mu mbeera eyo. Mu kiseera kino Yekosafaati yali afuga kitundu eky'omumambuka kye bayita Yuda, Akabu ng'afuga ekitundu ekya Isirayiri kye baasigala nga bayita Isirayiri. Abaami bano ababiri ba kabaka baali balina bye batafaanaganya. Yekosafaati ng'ayagala nnyo obutuukirivu,
era nga atambula ne Katonda bulungi, era nga yeewala obubi, era nga yeewala ekibi. Akabu nga si bwali. Akabu yali unfortunate, yali wa mukisa mubi nti from the go yali yawasa omukazi omukyamu, yali yawasa omukazi omukyamu bamuyitanga Jezebel. Ababadde wano ku makya nayogeddeko ku Jezebel na kikya representinga na biki byakola Jezebel, kubanga wadde Jezebel omuntu yafa naye omuzimu gwe bayita Jezebel gwo gwasigala atilaaji gutambula n'olwairo gukyafuga gukola. Kati Akabu yali yawasa omukazi omujeemu, omukazi ono nga ye musamize, teyali mu Isirayiri, yali musamize, era nga yeekuŋŋaanyiza bannabbi ba Bayaali 450 ng'abalina, era ng'ayigganya bannabbi abatuufu bonna, ng'abayigga n'abatta n'abakwata n'abateeka mu kkomera, n'abayigga buli ayogera ebituufu gwakwata n'amuteeka mu kkomera Jezebel. Era ng'asendasenda mukazi we, manyanga bbaawe, ng'asendasenda bbaawe omuyingiza mu kukola ebikyamu, okukola iniquity. By the way, ngezaako okulaga akabi akali mu bad company. Oba oli awo ne Akabu teyali tuse yonna gye yatuuka singa teyalina bad company, singa teyalina mukazi mukyamu. Naye Akabu yatandika atya Mukama. Akabu n'amaliza nga takyatya Mukama, nga musamize, yali muzibu nnyo, yakola effujjo ddene, naye nga Bayibuli egamba nti mukazi we Jezebel ye yamupikiriza n'akola ebikyamu byonna bye yakola. Ani apikiriza Akabu? Kyeriva tugamba abaana baffe abalenzi mwenna abateekateeka okuwasa, n'abaana baffe abawala mwenna abateekateeka okufumbirwa, nti ebimu ku byoba weetegereza ennyo ng'ogenda okuwasa sooka otegera ani gw'owasa. Leka kutunulira kabina kokka na ntumbwe, naye kakasa nga gw'owasa anaakuleka mu Mukama, kubanga oyinza okufundikira nga muli mu ssabo naye. Wangi kakasa ndi gw'ofumbirwa atya Mukama, kubanga omusana tegwegatta na kizikiza. Oyinza okutandika ng'otyagala Mukama, ng'otya Mukama, ng'oli mulokole, ng'obulokole obwagala, ku nkomero gw'ofumbiddwa n'akugamba nze ebya Mukama sibyetaagawo wano. Ate ayinza obutayogera direct naye nga akola bikolwa ebikumalamu amaanyi, bikolwa ebikumalamu amaanyi. Okera ku makya n'oteekateeka ndi mugenda mu kyaki, emmotoka n'agisimbula n'agenda mu zzaala, olwo ne lukufa. Buli lwopanga ekya Mukama alina engeri gyakimenyawo mu lugezigezi. Ogenda okuddamu omulaba nga azze ne sigala, oba okyewonya sigala agenda okudda ng'awonya omwenge. Ogenda omubuuza ne gundi wanzija mu kyaki, n'ogamba nti oli mulokole, naye ate omwenge gw'onywa ne sigala onaakuwonyangako buli kaseera, wakikula ki? N'alyoka akubuuza nti mpa bwino, mpa olunyiri oluŋŋana okubinywa. Oba okyakalambiza empaka kondomu nga ziva mu nsawo nga zigwa, awo n'omanyira ddala ndi kati wafumbirwa Setaani, kubanga ate ofundako okuba nti wasiŋŋaanibwa naye akyakyuka. Naye waliwo omuntu okukunona mu kyaki n'atandika kwonoonekera mu kyaki, n'olyoka oyingira entalo eziteetaagisa, n'osiiba ebisibo ebiteetaagisa. Abantu basiiba kola crusade, gw'osiiba kukyusa musajja ave ku njaga, naye ng'ekizibu wakiyingiramu okola otya? Okiraba Akabu, good example, yali mu Isirayiri ng'atya Mukama, but bad company, bad marriage, bad choice. Awasa omumisiri ng'amulaba. Yezeberi n'alyoka asomba lubaale yonna omumala ewaabwe Emisiri, n'aleeta obukesi bwa lubaale, n'aleeta yirizi, n'aleeta emikombe, n'aleeta amadagala, n'apakira mu nnyumba yaani ya Akabu. Akabu yatuuka ekiseera nga kyaliko tekyakitegera, omukazi ng'ali evil. Saagala kunyumiza bya Yezeberi olwaleero bye yakola, naye yakola ebintu bingi. Yatta bannabbi ba Mukama bonna okugira obbamalawo. Nga ekyokutta Jezeberi first lady, ekyokutta kubanga kunywa kyayi. Mmere ye olumu yatta omusajja gwe bayita Nabosi ng'amuttira kibanja, kubanga bbaawe yeegomba ekibanja. N'agamba Nabosi ndi nnyabo nsebo, wali nnyambye n'onguza ekibanja kyekyo mbadde nkyagala, njagala ettaka eryo. Nabosi n'agamba ekibanja kyange, ettaka lyange nange ndyagala, nginako pulaani, sijja kulitunda, walindese. Akabu nadde waka nga nakuwadde nnyo, n'agamba ndabye nnyo musajja obutanguza kintu ekyo, ate nga mbadde ne pulaani yaakyo, simanyi okitegeera. Mukazi we n'amubuuza Jezeberi nti onakuwadde ki? N'agamba mbadde ngenze eyo. N'agamba nti kyekiganye n'okulya emmere, nti onoolya ku mmere nti sijja kulya, ononywa ku kyayi nti sijja kunywa, kiwabadde kiddadi? N'agamba nti nagenze eyo okugula ttaka
mwisi bakabaka bagala amataka bali yageze yogula ttaka lyo musajja bamuyita nabbosi ne kakati kyankoze aganye ntajja kulinguza era kyovula banemmere nemyokulya simpulira n'emirembe gyonna gimpeddeko pulaani zange zonna zonoonyeze mbadde nnyina Yezeberi alyoka amubuuza nti ekyo kyekinakuwaza kabaka omulambo wa Isirayiri kabaka wa Isirayiri kyekimunakuwaza ekyo kyokka namugamba nze mpaayo ennaku 7 zokka nja kugolola nabbosi ettumba give me 7 days nja mugolola ettumba nettaka lyobadde oyagala ligenda kuba liryo nkunyonyola omukazi gwe bayita Jezebel namugamba nti 7 days alinga wawonna saidi ki oweterawa namulagirira n'alyoka alonda abaduuyi be n'alagira abakadde beeyo n'abagamba musiibe musabe okumala ennaku 7 basiibira ku biragiro bya Jezebel bwe baamala n'abagamba mukuŋŋanya abakadde ba Isirayiri mbateekaawo ne babakuŋŋanya n'abagamba muleete nabbosi mumuteeke wakati awo ne bamuleeta n'abagamba nti n'ateekamu abacuba be n'abagamba nti kati mulumirize nabbosi nti mwamuwulira ng'avuma kabaka ne Katonda abajulizi ab'omulimba ne bayimirira ku biragiro bya Jezebel ne balumiriza n'abagamba bannange ekituleese wano kwe kutunula mu nsonga z'omwami ono gwe bayita nabbosi kubanga twaliwo bwe yali ng'akola ekintu ekinene ekyenkanidde awo twamuwulira ng'avuma kabaka n'avuma ne Katonda abajulizi ab'obulimba ne bayimirira ne balimiriza nabbosi ku biragiro byani ne bamusalira omusango ne gumusinga ne bakwata amayinja ne bamukuba amayinja n'afiirawo nabbosi amawulire ne gatuuka ewa Jezeberi nti maama ekiragiro kye watulagidde kikoleddwa Jezeberi n'agamba bbaawe Akabu nti nagamba mu nnaku 7 ery'ettaka ndikuwa goloka ogenda olitwale n'agenda kulitwala sitole empanvu saagala giddamu Mukama n'amulaba n'amusangayo n'amunenya Jezeberi was so evil yali evil Akabu yali mulungi ngezaako okulaga omusana bwe gutateekwa kwegatta na kizikiza omusana tegwandyegasa na kizikiza omuntu omukafiiri asobola okukukyusa bulungi nnyo bw'omweteekako kubanga akola ebintu nga tokyali mu control toyina bw'obicontrolinga era mmwe n'abaana abawala abawoza nze ababulaza bano abalokole oba bakereekereye nga tebandaba kangende neefunira omusiraamu wange ajja kukyukakyuka mpola kaale otutegeezangako ng'okomyewo kangende neefunira owange ebweru muleeta alokoke mpola tumanyi nti mubaleeta ne mubakookingirawo nga banaatera okuweta ku geeti n'omuyigiriza bwe baanukula aleluya n'omuyigiriza bwe baanukula eme n'omuyigiriza okuyimira n'okuwuuba najja naye ng'omuleese kona ku nayiba muge nti olioti eyo mubasomba ne mubaleeta n'ogamba gana abalokole bonna bwe ntunulamu sirabamu abalokole bano bonna bwe ntunulamu sirabamu bonna bakutunuulira bali awo bangerigeri bonna babulaaza era nga bw'obalaba nze kangende neereetere genda osombe somba naye olitutegeeza ti bannange naleeta ekisolo kyagala kundya nakyesombera ekyo kyekizibu Akabu kye yayitamu yasomba n'asomba Jezeberi takyukira munda ebyo muliko mbajja kukyuka mpola omuntu yenna bw'abanga tasobodde kukyuka nga tanatuuka ku kyayagala talikyuka gwe byogandika ngende nze nja musendasenda alokoke mpola nze mbuuza gw'olokola olina amaanyi agalokola baali bakomeredeko ku musaalaba wayiwa omusaayi ku lulwe bakuziika n'ozuukira olina amaanyi agalokola omuntu kale ogira olokola kati webala okufuuka omwoyo omutukuvu kaakati gw'olokola Akabu kamufunzefunze bwendi bw'amala okutuukamu eyo embeera ng'amaze okwonooneka tulabayo omukwano omulala ogwonooneka baguyitaani Jekosafaati kabaka mulungi kabaka wa Yuda kabaka atya Mukama abuuza Mukama ku buli ensonga yonna buli kyagenda okukola yabuuza Mukama mulokole atya Katonda ayagala Mukama naye wulira naye ekizibu kyalina alina bad company kogere mu luzungu ne bwoba tolumanyi bad company Bible ega nti bad company spoils good manners emikwano emikyamu gyonona empisa ennungi Jekosafaati musajja mulungi naye ayina mukwano gwe fake mukwano gwe yayonooneka dda gwe bayita Akabu ye mukwano gwe kati wulira agenda omukyalira Bible ebigendi bwe yatuukawo nga z'okukyala emboozi banyumyamu 3 n'amugamba Jekosafaati nti wangi pulira njagala kgenda kulya wano Uganda waliwo manya akaalo k'emijingo
akaliba akayitanga Ramosogriad. Mpulira njagala genda kulya akatundu ako, waliwo akatundu kaali kaffe naye abasajja baakatutwalako. Katundu kaali bakabalira eno waffe naye abasajja abasuuli baakawamba. Naye ate kati mpulira amaanyi ganneeyongedde, njagala ngende nkube abasuuli mbasuuze akabuga ako tukeze. Namugandi Katonda ali naawe ku nsonga eyo. Namugamba ye, namugandi nze katuwulira wulira Yekosafaati bwayogera. Namugandi kati oyagala ki? Kumperekera, perekera tugende. Namugandi ate nze nnyina tabbu, ebyokulwanyisa byo abantu bo be bange, ebyokulwanyisa byo bye byange, vision yo ye yange, embalasi zo ze zange. Muwulira abalokole, muwulira? Naye ng'ekyo kyekyali ekituufu. Abantu bano standard zaabwe zaali zifaanagana. Standard za Yekosafaati zaakuuma zaali zifaanagana ne standard za Akabu. Ne wulira okwekkiriranya kikukola, wulira okwekkiriranya. Okwekkiriranya kugamba Yekosafaati nti ofaanagana ne Akabu. Akabu atamanyi Katonda, wamufaanana ddi? Akabu alina omukazi Jezeberi ataneba nabbi. Omugamba otya nti ebibyo bye byange. Olinga mugamba nti faith yo kye yange, byokkiriza byenzikiriza, byoyagala byenjagala, byokyawa byenkyawa. Is that true? But compromise will always, drive you to say that ndi kukwekkiriranya era ndi ne ku bad company. How it spoils good morals, good manners. Bwamala okuwulira ekyo ng'amaze okukola statement eyo, kyayongera amaanyi. Akabu n'agamba tulumbe. Omulokole aba mulokole ne bw'aba akola ebikyamu amanya nti kati nkola kikyamu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nkikuddiramu kyenjogedde. Omulokole aba muki? Si kyabawulira. Omulokole aba muki? Omulokole ne bw'aba akola ekikyamu amanya nti kati ngenda kukola kikyamu. Era ndowooza naawe ojjukira ebikyamu byonna bye wali okoze, ndowooza obipulaningira, obiyiiya. Omulokole amanya kati ngenda kukola kikyamu. Kubanga lwaki? Eri munda omulokole ayinayo kasensa kali eri munda mu mutima kakoona ne kagira tiki. Bakaita the presence of the Holy Spirit eri munda ye kali. Era buli kikyamu kye wali okoze wamanya nti kati nkola kikyamu. Era ko bwekabeera eri munda n'okukulabula kakulabula nakagamba naye ng'oyise wooteekeddwa okukoma. Kati ekyokola kyakyo oli mulokole koogera ako kasensa ke bayita the presence of the Holy Spirit mu bulamu bwo. Koogera kakommunicating nga kasimu kaadi mwekali. Kasimu kaadi bwe wakkiriza Katonda, bwe wakkiriza Yesu, bwe walokoka, Omwoyo Omutukuvu n'ajja n'akusiba mu kasimu kaadi munda muli. Kaweereza signal kagamba ekyo kyogendako kikyamu. Oluusi tuwaliza buwaliza mpaka n'omalira omalizo n'ogenda n'okikola naye nga ko kakoona eri munda okawulira n'ogamba naye kino kyo nkikoze Katonda mpakanya naye nkikoze ekifuba. Yekosafaati bw'akawulira nga kakoona kyava agamba onamugamba naye ssebo tunamala gagenda nga tetubuuzizzaako ku Katonda. Toyinaawo tubuuze ku Mukama tuwulire kyagamba kugenda kwaffe. Akabu yali yabyetegekera dde ebyo ng'abimanyi engeri gy'abiyiyamu gy'abitetenkanyamu ne gy'abikola. Yayinawo bannabbi be 4 baaliko abakatonda, baaliko abasajja ba Katonda. Jjukira mukazi we Jezeberi ye yayina bannabbi ba Baali 45. Okay? Kati nga bali ku competition n'omwami naye ayinayo 4 naye bo baali ba Katonda ne bannyogoga bunnyogozi. Baali ba Katonda ne bagwa. Baali ba Katonda n'abakompromisinga. Baali ba Katonda n'abateekawo boogerenga byayagala okuwulira. Yabakompromisinga dda. Era teryali busa nga bagamba mubampitire mangu bayingire. Ne bayingira ne babawa emmere, ne babawa chipusi, sausage, ne babawa ovakkedo, ne banywa obutunda, ne bavuluba n'amasavu, ne baluma ebifi by'enkoko. N'abaganda banne mutandika okundagula kubanga ngenda Ramosogriad kulwana, mutandika okundagula tuwulire bwe kinaabeera. N'atuula ku ntebe bamutandikeko okumulagula.
kati nga nabo bagezi bayiya baki nabo bagezi kati bayiya sente baali bavadda ku bya Mukama nga no bayiya sente kye baakola ne bayingira mu basinga okuliraana kabaka ne bamubuuza ne bababuuza kabaka ayagala kuwulira ki ensonga eno ayagala ki nti ekikulu ayagala kwambuka yamaliridde agenda kwambuka Lamosogriadi kati mummwe buli awulira ng'oyinamu ku magezi buli ayina ku magezi lagula ndi kabaka agende lagula kugenda tosiriwala mpozi ng'onovaano nga tolina baasa okujja ng'onovaano nga tolina baasa naye mumanya ndi akabaasa okaagala kola otya gwe oluyimirira aga nti kabaka agende lumba genda simanyi owulira bannabbi 399 bonna ne bayingira mu dayimoni ey'obulimba omuzimu ogw'obulimba ne gubayingiramu bameka yegwe wali otegeddeko nti omuzimu gumu gusobola okukontrolinga bannabbi 400 dayimoni egi nga beetaddewo dayimoni emu ng'abantu beetaddewo 400 ebakontrolinga ne bakozesa ekintu egi bayibuli tegambye naga nti dayimoni zaali 2 yali egi emu yasooka na wakatonda neyeewaana nega ndi nze abo bandekera nti baagala nnyo okulya tumanze nze nja kgenda wali bonna mbayingiremu buli ayimirira okwogera alimbe andi baagala nnyo okulya andi babakompromisinga andi boogera kabaka byayagala kuwulira anti ne kabaka naye alina ekizibu ayagala abo bokka abamulagula byayagala okuwulira wangi sikyabawulira gye muli kabaka alina ki ne kabaka alina ekizibu kiriwa kabaka naye ayagala abo bokka abamulagula ebyo byokka byayagala okuwulira weegenderezanga mulokole gwe bw'otuukanga ku levo ng'ababuulizi oyagala abo bokka ababuulira by'oyagala okuwulira omanyanga nti oli mu ddenja kikudiremu weegenderezanga nnyo mulokole gwe bw'obanga okyawa ababuulizi ababuulira ebikusuna ababuulira ebikufuula uncomfortable ababuulira ebikulemesa okwebaka ng'obakyawa weegenderezanga wandebanga wafuuka dda akabunga tewamanya gwe bwe wabanga obabuulira nti okwenda kubi nga saavisi ekutama bwe baga ndi okunywa omwenge kubi nga omubuuliza oba yabaaki asooka n'abuulira enjiri nga nnungi ate kati n'amala n'abuulira ebikutabulatabula kivula nze saagala agenda ku kyaki yeeyo bwe wabanga abakoona ku byokola obakyawa oli mu ddenja nkuweerera amagezi ne bwebanga liwo ebitannakyuka mu bulamu bwo nyumirwanga nnyo ababikoonako wangi nkiddamu nkuwa amagezi ne bwe kibanga mu bulamu bwo mulimu ebitannakyuka tokyawanga babikoonako baagalenga nnyo kubanga abo balinga obupande bwa traffic obuli ku luguudo ng'odiimudde emmotoka nga yingidde 14 bw'osiŋŋana akapande akagamba speed limit 50 tokanyiigiranga nnyo kaagale kuba kakujjukizizza nti oli mu ddenja kendeza ku speed tokakuulangawo bukuuzi wangi tokuulangawo kapande noga naye twakoowa obupande buno kale musajja nvumula 15 ate kana akapande kagamba mbumanya 50 speed limit 50 for what zinjagala genda 15 tokuulawo kapande ngambira naye bakunerekera okukuulamu obupande akapande bwe kagamba humps ahead tonyigira kapande kagezaako kugamba nti ojja kukuba hampa emmotoka ebuuke mu bbanga omutwe gwekone waggulu ku bbaati ensingo yekkatire banagenda okujjawo nga bateeka mu kofini tokyawa bupande ngambye tokyawa bupande bw'oba oyagala even without my permission nsobola okukyusa erinnya ly'enjiri yange ey'olwayiro nenjituuma tokyawa bupande gamba neighbor tokyawa bupande bukulabula otegera kyeŋŋamba tonyiigira babuulira ebikoonako oli bwagamba nti okubeera omukyala namba 3 kibi tofuluma kyaki gwosinga n'okkuba aleluya gwoba osinga n'okkuba aleluya gendi eme olekitegeeza nti olabika oli wiringa okukyuka wokyukira wotannafuna embeera engeri gyokivaamu gyotannategeera bulungi simanyi owulira amaanyi agakivaamu gotannamanya
naye gwe owolaze nti oli positive kubanga amazima gali bwe gati. Omusawo agaba eddagala ne bwe liba likaawa kasita omanya nti liwonya tomukyawa bukyayi, mwagale nnyo, sigala ng'olinywa lulituuka olunaku lumu eddagala liri kuwonya mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Gwe lemerawo, lemerawo. Awo babuulira ebyo byowulira nga bikoona oba olemerera ddala. Gwe sijja kuvaawo, pasita buulira kama bw'alimpa amaanyi ndikivaamu, gwe koona nze wendi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Wendi. Okunywa sigala kibi ng'owulira akyakuunya nako. Wazze onywa akakundi n'okasuulira wali ku mulyango kati ogaya chewing gum. Gwe gamba baga nti embe simanyitegera kubanga n'okudduka nakyo tekikutaasa. Sigala we bakibuulira, bw'onoogenda gye batakibuulira kijja kutta nga totegedde. Bw'ogenda ku luguudo okutali bupande ofa totegedde. Waakiri sigala we bakikoonako. Ani awulira ngambeko nti amiina? Era tonyumirwa nga bunyumirwa abakubulira by'oyagala okuwulira, abamaledde okusoma ne bategera obunafu bwo bwonna kati tebakyabukoonako kubanga baagala bibaasa. Bamanyi oli malaaya weetunda, simanyi owulira wasize weetunda nondera ekimu ekyekumi kya mitwalo 5. Balinyaga kunsabirako byeyongeremu amaanyi. Pasa mbalinyaga kunsabirako emikisa gibadde gyesibyesibyemu naye kati mbalinyaga byeyongeremu amaanyi. Ebiki? Buza neighbor yakuna nti ebiki? Biki ebyeyongeramu amaanyi ebyo? Kati pastor asaba atya? Olw'okuba yafuuka nabbi wo gwe wawetaaweta olw'ebibaasa, okay? Takyayogera bya Katonda kati ayogera bibyo. Kati naye focus eri ku kibaasa era olutandika agamba Mukama omwana ono otambule naye, ogende naye, omukulemberengamu, omusookengayo mu maaso. Kamanda gandi akusitudde, kamanda gandi akuyimusa, akwongedde amaanyi n'amafuta. Ndaba kalina yiye kugwako, kalina. Ndaba BMW yekka. Kati Katonda ng'akwebaza ki? Why? Kati Katonda asula BMW ng'akwebaza kusula nga weetunda. Era nze mbadde ndowooza nti gwali badde smart ekimala gwali badde na mugezi awo n'obuuka. Nuga naye musajja ono ajja kuntwala mugeena bya bwereere. Nsula ntya nga neetunda ate yina ndagulirako kalina. Buuka. Oba yagana okukyuka gwe kyuka omugendi kati gwe ngenda kukukyusa kubanga gwe ate oli feke n'okunsinga. Ndi feke naye ate gwe oli feke nnyo. Ani awuli agambeko nti amiina? Muli mutima okyogera muga naye ndi feke naye ate onansabira ye ali mmowa feke kuba obanga tasobola Mukama tasobola mubikkulira bibi byonna bye nasuze enkola negye mmaze ewiiki yonna bye mbadde enkola kyokka andagulaga ni Mukama akusitula, kama akuyimusa, akutwala mu maaso. Ndaba kalineka BMW ya bbulu nayo nze gwe mugendi gwe ate oli mubbi nnyo. Lwaki? Kubanga gwe osinga okwetegeera, gw'omanyi gye wabadde, gw'omanyi nti wandibadde owulira bubaka nga bugamba mwana wange weetereeze, mwana wange weenenye, nkwagala, kyuka ove mu makubo go. Simanyi owulira ebyo biwandisubidde okuwulira kubanga weemanyi n'okusinga omuntu omulala n'akumanyi. Naye ensobi gye tukola twagala kgenda okuwulira abo abatubulira ebitatumenya, ebitatufumita, abatubulira bye twagala okuwulira. Ojja kwewuunya nnyo ng'oledde oli mugeena ate nga wayina nabbi yakulagulanga. Ojja munyiigira nnyo omugeena naye nabbi gwe wankola bubi singa wambulira amazima. Omwana omu yali mu kkooti nga bamutadde mu kkooti bamuvunaana emisango gye yakola. Bazadde be bamukuze waka nga tebamunyega. Maama we ne taata we bamukola ekyejo kingi nnyo nga tebamunyega. Nabba yasookera kubba bya waka
abba sente zaabwe, abba ATM card, abba buli kantu ewaka, ennyama agijja mu firiji n'agenda agitunda ebweru. Yakola buli fujjo n'alimalayo, ebintu by'ewaka abibba. Bwe yavaawo n'atandika ebyokumuliraano. Bano abazadde nga bagamba bannange Jime bannange Jime ebintu ebyokola byaki kati era ennyama endala wagitutte. Ennyama ebadde wano era Jime olabika go wagitutte. Jime n'akula mu bubbi n'abba n'ebyokumuliraano n'ayingira ebyokukwata abakazi ku kyalo n'akola buli fujjo n'alimalayo. Bawaana muwaane ne batandika omutwalanga ku kkooti z'oku kyalo. Maama we n'amuyimira n'amugjayo mpaka lwe bamutwala mu kkooti ennene, mpaka lwe yakola omusango nga munene beekobaana n'abavubuka ne batta omukazi ne bamubbako sente ne bamuteeka mu kkomera eddene ne bamutwala mu kkooti ennene. Aba ali mu kkooti, omulamuzi ng'agenda musalira omusango ogwa mada. Long story short, ng'omusango agenda musalira bagende bamuwanika ekalabba. Era mulamuzi bwe yasoma n'agumusalira kyamubuuza maama we ne taata we bali wali bazze babeerewo omwana waabwe nga bamuwozesa. Omulamuzi kyava mubuuza nti olina kyosaba kooti? Yesebo mulamuzi. Namubuuza nti osaba ki kooti? Kati nsaba maama wange ajjeko wano omugweko waakiri mu kifuba nga tebanantwala kumpanika kalabba. Omulamuzi amugamba granted. Maama we n'asituka najja amugweko mu kafuba baliko bamutwale bamuwanike. Maama we yasembera n'alyoka akwata nnyina n'amulumako ennyindo n'amutuga bamumusikako busisi ng'agenda mutta. Ne bamubuuza, mwana gwe Jimmy lwaki okoze ekintu ekyo? Naga omukazi oyo mubi nnyo. N'omubuuza lwaki? Naga natandika okwonooneka nga ndaba nenkola buli kintu kyonna nga ndaba, talina kye yakolawo. Buli kye nakola yakikola nga ndaba. Ye yankuza ekyejo nannyonoona, kati ntuuse kuwanikibwa kalabba naye kagenda abonebone n'obutaba na nnyindo. Yali akyataasa kindaba baali bagenda muwanika. Kati tomanyi bungi bw'abantu abali wano nga beetaaga okulumako ennyindo, era tomanyi bungi bw'abannabbi abantu be bagenda okutunulira ng'oledde oli mu geyeena naye nga paasitawo teyakulabula, nabbi wo nga teyakulabula, teyabyogerangako. Ye yanyumirwanga kibaasa kyo kubanga amanyi bw'otole bw'anaakikoonako tojja kuleta kibaasa, ojja kimumma ko ye. Byonna biri bulungi. Tomanyi bungi bw'abantu be mugenda okutunulira nga oli mu geyeena naye ng'oga nti singa alinnyako wano embwa eyo yeetaaga kulumako nnyindo. Kakati nze okwewala okunnumako ennyindo kambabuulira amazima gonna mu linnya lya Yesu. Gambako nti haleluya. Bwe balagula ne balagula ebyo byokka kabaka byayagala okuwulira. Yekosafaati kubanga nabagenda nti omulokole eri munda abeerayo n'ekasensa kasensinga ebikyamu n'ebituufu. Kasensinga nga nawe nagambye omuntu akulagula ebyobulimba era omanya naawe n'omanya noga naye ono yandagula biri fake. Olaba mulimbye kino natakitegeera alabika ndagula biri fake. Ate nze nabagamba dda ne babeera banna bannabbi abubulimba bajjudde mu kibuga. Tewali muntu mwangu kukwata nga nabbi wa bulimba. Niyo bammwe mwabaaki ugenda muli mulanga nange era banzibye era nange yanzibye. Tewali muntu mwangu kukwata nga nabbi wa bulimba kubanga kyayagala mu byonna sente. Wemanyi wetegeera ne bwomuwa testi entono bwete nabbi obulimba ne bwomuwa testi entono agigwa era gwe n'obuuka bw'oba yagala kubuuka ovaawo obuuse. Bano abajjudde ku malediyo ekiro ku saa 6 amalediyo ag'enjawulo bali kuli mbubalagula buli akuba essimu gwalagula gwakubye Robert Mukasa wali olina sente ne ziggwawo ekika kyewamu ekyona kyona tewabanga waavuga mmotoka ne balogojjana. Gwe mugambe bwe yagala okakasa nti nabbi funa kontakiti ye mukubira essimu genda gyasinganibwa kubanga era agenda kuyita ogendeyo. Bw'otuukayo mugambe nti ekindeese wano nabbi okimanyi nti trailer zange 3 ziremedde mu Mbaasa. Genda ng'oyambadde bulungi omugambe nti trailer mmeka anti ogezesa Bayibuli gamukemenga emyoyo. Bayibuli si yekuwa olukusa.
toddawo mbwate omusajja akatonda bwe ekikolimo bwe kinangwako ng'omusajja mukama mulimbye ate nga tebiriyo. Bayibuli ekuwa olukusegani mukemenga emyoyo musobole okumanya oba gyava eri katonda wangi. Gwe bw'otaba mufumbo mugende bukyanfumbirwa omwami yagenda Bulaaya taddanga oli okolebwaga nti era ngenza okukulaba ng'olina omuzimu ogw'okugoberera bakuyoola ettaka babba n'empale zo ne bagiziika mu ntaana. Yensonga lwaki oyo omusajja yakuwasa taddanga yagenda Bulaaya teyadda. Waliwo abakufu emmindi ne bamukufuira emmindi ne bamukukyayisa kaakati yensonga lwaki yagenda. Mugende kamumale okufuna ka short call wano. Ogenda tokola ki? Itira manju todda. Ekyo kitwala ssente mmeka? Kubanga oba tonnawaayo yadde 10. Kumugende twera zange 3 zisiranidde malaba bayuwala ebandi bubi. Oli okola bagendi kirabye twera 3 waliwo omuzimu guli mu kika kyewammwe. Awo nga tobuuka kubanga oba nabbi wa Katonda yali sose kulaba ntoyina yadde bicycle. Ani awulira ngambeko nti amina. Naye obunabbi bwonna bwesigamya ku trailer naga nti emu eriko omuzimu gwagituula waggulu. Mukama agundaze gwagituula waggulu bwe gute. Eyokubiri kuliko musambwa mukazi nagutuuma n'erinnya. Mugende kanfune ka short call wano. Bw'oweta tokola otya? Tewali nabbi mwangu kukwata nga nabbi wa bulimba. Naye mwe bannakampala olw'okuba mwamanyira nnyo amasabo ne bwe mwajja mu kkanisa mwasigala muli basamize. Kuba omuntu alina mentalite y'essabo ebyo byayagala byokka ebyo modole kwatambuliza obulamu. Kati mmaliriza Mukama yebazibu okukkakana nga Yekosafaati bwe yalaba bano bonna nga balagula kyeyava n'abuuza mukwano gwe Akabu kuba ye Yekosafaati yalimu akalaba nga ye ekimutawaanya dayimoni ziri 2 compromise ne bad company. Kyeyava abuuza namugana naye taata bannabbi ababo mbawulidde ababo wataddewo 4 mbakoze eki mbawulidde 400. In fact baali 4 omu ng'afulumye bweru bamuyitanga Zedekiya yalaba banne nga balagula n'agamba kati bano mbalyako ntya sho ye nga muli wa sho yali nabbi naye nga ayagala nnyo n'okulya sho bamuyitanga Zedekiya. Yafuluma bweru ng'alinga agenze ku short call mpola nga tebategedde kyagenze kukola. Gaaya agenda okudda oba yafuna sokabuzi oba mu lusuku oba yafuna byuma. Bayibuli ganadda nga asibye amayembe g'ebyuma ku mutwe yagateekako ati alyoka agamba nti ne bamubuuza taata ate kakodyo kyako kooleese kabaka jambuka olitomera obusuuli n'amayembe nga bulaba ntomera ekisenge kino. Kabaka n'ayongera okukkiriza. Kabaka n'ayongera okukola ki? Naye Bayibuli egamba mbu naye era ng'alimba. Kagambe neighbor nkawulire. Naye era ng'alimba. Mpulira church. Kyangu nnyo okwambala amayembe ku mutwe. Naye era ng'olimba. Lwakuba ndi mwe abantu amwamanyira ebyo ebintu modolo nga bwe mbagambye nti abamu ku mwessabo lyabalemera mu mutwe. Buli kaseera oyagala omuntu akolekoleyo akantu ak'enjawulo. Bwe tubabuulira eno enjiri kati nga bwe njibuulira nakati essaawa eno wali abeemulugunya bulega naye naye alimba abuulira nnyo ate atusabira kitono so nga yalibadde atuyita wali nankwatako n'engweri. Omusajja tatusuula takwata ku bantu kutusuula so nga kati wano yalibadde yatusudde dda netugweri nitatusuula nze kyova olaba awo nsabirawo lumu olwokubiri nsabira walala awo ŋŋenda okuwulira njiri bwe mba njagala okugwa ŋŋenda walala ogira ogwa era bw'olimala olisituka.
ani agamba nti amiina. Kati okusuula nakyo kizibu kinene nnyo kiri awo. Oba oyagala gwani yagaana nawano wenyini yimirira okola otya. Tulina ba ABSA bajja kukulondawo. Ekyo nakyo okutambuza kanisa zimalako nti noonya gye bagwa ngenda eri kubanga abeeribo bakusuulamukko. Era kyova olaba ogudde paka lwogudde. Mukama yebazibe. Obukodyokodyo osobola obukola nga amayembe gali ku mutwe naye nosigala ng'okola otya ng'olimba. Zedekiya yagambala naye era nasigala ng'alimba alya so. Byonna bwe byaggwa Yekosafaati abuuza nti naye taata tolinayo ku nabbi nga wa Mukama? Ne bw'aba ali omu bw'ati ng'alinga amugamba ababo mbalabye ne sitayiro yaabwe njirabye n'engeri gye basenamu supu njirabye n'engeri gye banywamu soda nkoze ndya engeri gye balumamu ebifi by'enkoko bakatuukidde wano nayo engeri gye banuunamu ice cream nayo okuva le batuuse wano bali mu tyuniyo bonna balagula bifaanagana engeri yabwe yonna etunula ndi baagala kukulagula by'oyagala okuwulira ne tolinayo kuwa Mukama. Ababo mbalabye naga ndi nkubuulira amazima waliyo omusajja omu bameka ekibuga kino kyasigalamu omusajja omu. Omusajja oyo amazima gali nti byalagula bibaawo wa Mukama naye mukyawa. Omwami oyo yantama naga nti kiki toyogera bwotyo kyava ku ki? Naga nti omwami ye wa Mukama era byalagula biba bya Mukama naye omwami buli lwalagula andagula biri negative. Omwami buli lwalagula alagula bye saagala bikontana n'okwagala kwange. Kati wulira ekizibu ekinene bangi kuffe tujja eri Katonda nga twagala tulina bye twagala okuwulira. Abamu tujja eri Katonda nga tuzze okubuuza ebibuuzo olede bye tulinako ansa zaabyo. Ansa wazifunye dda kyokka obuuza. Oli mu kubuuza Mukama omusajja ono mufumbirwe oba si mufumbirwa naye ng'ate olede osula wuwe.